Mu bulamu tuyita mu mbeera ez'enjawulo. Abamu bayita mu mbeera ennungi ate abalala bayita mu mbeera embi. Abamu bayiga ebiragalalagala ng'enjaga, obubbi, obwamalaaya n'emize mingi nnyo gye tutasobola kumalayo. Naye kugivuunuka guba mutima. Nga ye puroguramu yaffe gy'otasaanye kusubwa buli Lwakutaano ssaawa emu kitundu ez'ekiro. Omulabi omulungi alaba Star TV Munyeenye y'Eggwanga. Kwaniriza mu puroguramu guba mutima nange Nalumansi Margaret Bulamba Nalumenya. Ebeerawo buli Lwakutaano ssaawa emu kitundu ez'akawungeezi. Tuba butoola. Puroguramu eno guba mutima. It's a live story program. Puroguramu ya mbeera z'abantu. Tutunuulidde abantu abayiseko mu mbeera zitali nnungi, abalala nnungi, bazivuunuka batya. Ate owaayo ababadde mu nnungi, babaddemu batya ne bazikuuma. Ate era tuleeta n'abantu ababadde n'emize egy'enjawulo ne bagivuunuka. Tubaleeta lwakuba mu Star TV twewaayo kusomesa gwe omuntu waffe owa bulijjo. Oyigireko tukuwa ebikusanyusa n'ebikuyigiriza n'oga mbadde ndi bwe nti. Olekerawo okwemulugunya, okwekubageza, oleme kugwamu ssuubi. Omanyi si eggwe naye waliwo abalala bakiyiseemu ne babivuunuka. Yeyo puroguramu guba mutima. Nkwaniriza nnyo ddala. Era n'olwaleero tulina omugenyi waffe. Suubira puroguramu eno eggwerako ng'owulidde emboozi ze ojja kukakasa guba mutima gwennyini. N'olwaleero tubaleetedde omugenyi waffe amanyiddwa nga Sam. Agenda tubuulira obulamu bw'ayiseemu tebadde bwangu mbutuufu. Sam amaze n'akawuka kamukenenya okumala emyaka 2 n'okusoba. Ayise mu mbeera etali nnungi, amaka ne gavaawo, ne mala ne gatereera. Ebizibu nga bamubimanyi bingi. Sam azze tugabanyaamu emboozi eno. Yakikola atya okulaba nga avuunuka embeera eyo. Ate gwe abadde n'akawuka nga weekubagiza. Omanyire ddala mbu waliyo bana ababadde n'embeera eyo ate ne bazivuunuka. Akikoze atya? Teweekubagiza. Suubira emboozi ye gy'onoowulira egenda kuzzamu essuubi. Gwe abadde akaaba ate naawe abadde tannakafuna. Oyige mu mboozi ye ojja giwulira ng'ezzaamu essuubi era ejja kukwata ku mutima. Omanyire ddala mbu guba mutima okufuuka kyoyagala okubeera. Tukwaniriza nnyo ku Star TV Munyeenye y'Eggwanga mwami Sam. Nange nsense nnyo okubeera ku Munyeenye y'Eggwanga Star TV. Puroguramu guba mutima. Amanya nze Bugingo Samuel. Omutuuze w'e Makerere. Amaze ebbanga eddene naye nga okusinga nnyo. Ndi muntu ayagala nnyo obulamu bwange n'obulamu bwa bannange. Era kwekyo ensonga lwaki neewaayo okulaba nga nsomesa eggwanga n'ensi yonna okutwaliza awamu lwakuba nti sinafuna mukisa kusomesa ebweru wa Uganda. Naye nga kujja ku mpewo TV y'eggwanga kinsanyusa nnyo okulaba nga bannayuganda bagenda kuba nga bandaba n'abantu abali ebweru wa Uganda nga nsomesa eggwanga. Akawuka kyeki era akawuka omuntu asobola atya okubeerawo nako nga mulamu. Okusooka Bugingo Sam mu 1900. Mwami Bugingo Sam oyo abalabi bange abalungi abakulaba ku Star TV baagala kumanya Bugingo Sam ono yaani bakuzaalawa wajja otya okubeera e Makerere bw'otyo obulamu bwobwo bw'emabega. Obulamu bw'emabega mu 1909 najja mu Kampala nga baba yandeese naye nga nzalibwa lyantonde Kabula egombola ye Kaliiro. Lyantonde kiri district, Kabula lyesaza, egombola ye Kaliiro. Kyakuterekera gwe muli Luka. Ekyalo kyaffe kiyitibwa Kabundi. Era ndi mu kasenta ako akamanyiddwa nga Katikamu Center. Era we wali ennyumba gye neezimbirawo, ennyumba y'ekivubuka. Mwami Sam, embeera eyo bwajja otya okumanya mbu olina akawuka ka mukenenya? Sooka tubuulire ku mbeera eyo. Mu 1992 naye nvubuse nefuna girlfriend. Kati girlfriend wange oyo twatandika okubeera nga tubeera mu mukwano naye luvannyuma ate n'alwala nga nnyo ne tujjanjabisa kutusawo eyo nalabanga okujjanjaba kunnemye nga n'abasawo baneepenapena abamu. Ne mubuuza ati naye nga tujjanjaba nga tetuwona ngamba ati tugende eka bajja kutente ate era bwe banaamala okugikolako emikolo nze nja kuwona bye binsumbu. Yakugamba ekimulwazalwaza ennyo byewaabwe
naye nze ng'omusajja mukristaayo ate weewunye nazaalibwa mu maka amakristaayo neŋŋamba nedda genda eka nja kubiraba naye ku mutima nedda yeyaliwo saagendayo bagezaako okukola ebyabwe ebyo bakola simanyi myezi nga 5-6 ngenda okuwulira omuwala teyalwala n'afa kozi kugamba wenajjira ngende tandika okwebuuza lwaki yafudde biseera ebyo byamabega nnyo kawuka buli omu yayita yanga wakalowoozaako naye nafuna mukwano gwange yaŋŋamba gwe nanyumizaako ku nsonga ezo nampa amagezi naŋŋamba naku zino waliwo bomani house bakebera ebyakawuka wandigenzeeyo nsooka le neesikamuko bwenti naŋŋamba nedda tekitegeeza okayina naye gendayo omanye kyoli ogende mu maaso ng'otegedde kikyoli bwentyo bwe natambula nenzijja neŋŋenda ku bomani house ne bankebera oluvannyuma lw'ebbanga lye bampa okwali okudde bugingo samulina akawuka bwakeberanga edda nga babagamba bamala okujjako omusayi nga bagamba komawo okime results tebakugambirangawo kwolwo weeks nga 2 zaali weeks 2 nzijjukidde bulungi olwakomawo ne baŋŋamba babakeberanga ne wayitawo ebbanga ate ne mukomawo okufuna results ennyabo tetwazifunirangawo nga kati kati balina omukisa we bakukeberedde eddakiika zirimmeko wetolozi ng'ofuna results ekyo no kyebaza gavumenti yaffe eno kubanga eteesemu amaanyi mangi mu kujjanjaba oba okuyamba abantu ba Mukenenya ate nawe omulabi wange omulungi mu bimu ku byetwakayita ku mboozi ya mwami Saamu okimanyi mbu abantu abasinga bafa nga balowooza kawuka ka Mukenenya ddogo oba byakika atubulidde mukyala we yaddayo ewaabwe ngagamba basale ente nga balowooza bintu bya kirogo naye nga mazima amatuufu bulwadde wali otwaddeko obuvunaanyizibwa okulaba mbu naawe ova mu byakino ebya famire n'ogenda mu ddwaliro oba mulina endowooza ey'embi ne mulowooza mbuno byakika naye ng'ate amazima amatuufu bulwadde bulala n'olwekyo osobola okutwala naawe omukisa ogwo n'osooka ogenda mu ddwaliro nga tonagenda mu byakika. Mwami Saamu olwo results zikomyewo baŋŋambye ti Saamu osanga ng'okayina onokola otya ate nga tokayina kweganga bwe babuuza sayina kyakukola nalina okukkiriza ebivudde mu musaayi gwange. Wawulira otya? Saawulira bulungi kuba nali muto ate nali sikisuubira kyamenya omutima nnyo nnyo nnyo. Kisooka nali siina mwana nga nali neetaaga okubeera nga nina omwana. Ekyokubiri nali nkyali muto kwegamba nkyetaaga okubeera mu happy life etaliimu kukosebwa kwonna. Naye bwekyajja nakkiriza naye neebaza Katonda tikati ate ndi jjajja nafuna omwana ate ndi jjajja nozaala. Mwami Saamu embeera eyo tugambye yali si nnyangu. Omulabi wange omulungi osanga naye gyayitamu naye ng'emunyiga ku mutima ayagala kuwulira mu ggwe embeera ki eyo ddala eyakunyiga bw'omaze otegeera kiki process eyo. Mukyala Magi si kyangu nnyo omuntu okubeera n'akawuka si bulamu bwangu naye kuba kwewaayo kuba nayita mu bakansalas. Kansala yatula nange nambuulira nti osobola okubeerawo ng'olina akawuka naye n'obeera mulamu. Okitege senga obanga teweewadde kwega waliwo emigugu gye twetikula ne tugissa wali n'ofuna obulamu obupya n'otambuza obwo. Tolina kulowooza kweraliikirira, tolina kunywa mwenge, tolina kudda mu kucakala kukyusa abakazi ng'akyusa engoye. Kwegamba bintu bingi byolina okubeera nga kola ki nga weesalako otandikwe obulamu obupya. W'abazungu bakiyita to change the behavior, n'okyusa enneeyisa kugamba n'otambula mu bulamu obupya. Kugamba otandika obulamu obupya akawuka okasobola kubanga kaakawuka kasobola okufuga oba gwe n'okafuga kisinziira. Tunyonyole bulungi kakufuga katya? Akawuka waliwo bye keetaaga mishoni yaako yakukusaanyaawo. Kati bwe bw'okitegeera okola otya? Onoonya amagezi nti nsobola nti okubeerawo n'akawuka ate nga sifudde. Medical kugenda mu ddwaliro n'ofuna obujjanjabi okuwuliriza kansala byakugamba
era n'okubitwala nga bikulu. Obulamu bwo buno kyekyobugaga Katonda kyeyakuwa ekisookerwako. So Katonda nga tonaba kumwebaliza ebirala byonna sooka omwebaliza obulamu obwo. So bw'omala okumwebaza olw'ensonga eyo n'obanga otandika okutambuza ekyobugagga ekyo kyeyakuwa okulaba nga weekiri. N'okwebaza bano abasawo Katonda be yawa amagezi batulabirire batujjanje bakole kibakugambye ekitwale nga kikulu gw'olaba ekiriwo kati wendi ate nkyali mulamu. Kati embeera eyo olomaze otegeera oli HIV positive ekunyiza omutima bamaze okukubudaabuda watandikirawo eddagala? Nedda saatandikirawo ddagala kuba teryaliwo era njagala kusaba abana abatandise eddagala oba bagambye akawuka olwaleero bakazuulamu beebaze nnyo ffe era n'abo abaavaayo okulaba nga batuyamba okubeera abavumu okujja tubuulira eggwanga n'ensi yonna nti tusobola okubeerawo okutuusa kugamba Katonda yatuyamba bwe batugamba nga eyabeeranga omugumiikiriza n'ogumiikiriza n'olinda ekiseera ekituufu nga tubiwulira. Mwakozesa ki ebiseera ebyo kati ogambye temwayinanga ddagala bagambye olina akawuka mwakozesa nga ki? Waliwo endwadde ezijja eza bulijjo eddagala lyo lyaliwo era nakati ng'eririwo ogenda mu kufuna obujjanjabi mu ddwaliro omusujja mutwe biki eddagala gyeriri wejjanjaba mu ngeri eyo n'ekyo ekyenkizo kye twafunanga nti owakawuka eddagala eryafuna eryabwereere kugamba twejjanjabanga buli kirwadde ekizze nekiwona kakawuka ko kasigalako kugamba nga kyolina okukola kulanga teweeraliikirira tonywa mwenge teweegattagatta nnyo gakondomu ng'olina gitwala nga kikulu bintu ebyo twatambuliramu. Mwami Sam omaze nakawuka bbanga ki? Obala okuva mu 1993 okutuusa olwaleero olowooza emyaka giri emeka ŋŋenda mu 3 ndowooza kubanga 2013 gyali myaka aga kati gy'emyaka nga 25. Embeera ki gy'olimu kati n'embeera gye walimu edda geraageranya ogitubuulire? Njagala kusooka era kwebaza Katonda neera nti nayanguwa nnyo okusika okubuulirirwa kw'ababuulirizi bange nesiisibwa bubi. Katonda yasooka nampa omukisa ogw'okusika kansolingi. So embeera ey'emabega n'ey'olwaleero waliwo enjawulo nti olwaleero mu myaka ena emabega kyenje ntandika eddagala emyaka ena emabega mbadde sikikugambye ARVs bulijjo ku myaka egyo gyonna mbadde tukozesa ddagala natambulanga ndi mwereere ng'era mpuliranga nenyumiriza mu ekyo kye baŋŋamba okukitwala nga kikulu. Omulabi waffe omulungi njagala oyige mu bigambo bino gwe tokitwala nga bwakyogedde bw'ozuulibwa mbu olina akawuka ka mukenenya kyandibadde kirungi nkyogera nga tuli ku TV eggwanga ogende mu ddwaliro abasawo kye bagamba kyoba okola bwe baba bagamba etandika eddagala togamba mbu ono omwami amaze nako emyaka 3 nga takozesa ddagala waali gwate munange oyinza okukikola n'otabeerawo. N'olwekyo gendera ku biragiro by'abasawo bw'ozuulibwa ng'olina akawuka genda mu ddwaliro oyogere n'abasawo bakwise mutendera nga gy'abadde atugamba okukubudaabuda n'okumira eddagala gwe togamba musijja kumira ddagala kuba yaliwo nedda osanga gwe Katonda yakuyamba ate ye n'atamuyamba. Mwami Sam mu mbeera eyo yenna ojja otya okutandika okubudaabuda abantu okufuuka kansala waba abayamba balina akawuka ka mukenenya? Mpozi ekitongole kya Taso nkyebaza nnyo ate ne AIC baatutendeka bulungi nnyo okulaba nga tubeera abavumu okuvaayo okwogera eri bannaffe baleke okubeera mu mbeera eyo gye twalimu nga tuzuuliddwa nga tulina akawuka. Mpozi n'abo abalina akawuka okubagamba nti kikulu nnyo okubeera nga omira eddagala osobole okubeera omulamu nti twabuulirirwa era twasomesebwa ne batutendekebwa nako nga singa oba oli mwetegefu kuwaayo amaaso go n'obwenyi bwo eri ensi yonna olw'okutaasa banno nga weebali era nga bakubuulira kugamba nga baatuyamba nnyo okulaba nga batuteekamu okubeera abantu abavumu okulaba nga tubuulirira ensi yonna n'eggwanga okutwalira awamu.
so embeera eyo yali nnungi nnyo. Taso erina bakansalazi be yatandika nabo okuva emabega. Waliwo abo ab'emabega nafuna omukisa okusomesebwako omukyala ayitibwa Luse, mukyala oba kyaliwo simanyi mu kiseera kino simanyi, Luse Nsubuga ne bakansala abaasooka nti bakubuuliranga ekintu nga kyekyo, ne bakubuulira ekinyusi era ne bakuwa n'ekyo nga waliwo n'ebyokulabirako. N'abedda ng'olabira ddala omulwadde w'akawuka oba wa Siriimu nga Siriimu omulabira ddala nga Siriimu. Kakati nga kyogenda okwogerako okiraba ne weewaayo n'ofuna omutima guli ogulumirwa banno. Kwegamba omutima ogwo sirowooza nti si mwangu. Abamu bayinza okwagala ssente, balowooza nti tufunamu ssente. Bwannakyewa. N'otandika omulimu gwa nakyewa okuyamba banno okubabuulira nga mu by'obabuulira kwe kumira eddagala n'ogenda mu basawo. Bingi package ebannene bagiyita positive living, ngeri gy'osobola okubeerawo n'akawuka ate ng'oli mulamu. Nti ojja kulya emmere entabike ate nga ya migaso. Ekirala nti otwala bye bakugambye nga bikulu, nti nakugambye nti ebyo byonna ebyokukola ennyo n'okoowa okwekata okugamba niwetwala ng'oli atayina akawuka. Si kiri, ffe tuli banjawulo kwabo abalina akawuka. Bayinza otufaanaganya ne tulinako enjawulo. Tulinako enjawulo nti ffe tulina akawuka ate katuwalana. Kati gwina okimanya nti tulina omuntu atulwanyisa, gwe neweerwanako nga gwe okusooka. Oluvannyuma lw'okwerwanako n'olyoka ogamba nti bannange nti tulwana bwe tuti, tulina omulabe tumulwanyisa bwe ate tusobola omuwangula, kubanga ekisinga nti kwe kubeerawo. Kyekisinga. Abantu abo bagenzi n'obabuulira okubeera positive living. Olina ku bantu b'okyusiza n'ogamba mu butuufu okuba we natandika nakayamba n'enzijjayo abantu abali mu kinnya, kankita ekinnya, omuntu okubeera ewaka n'amanya bamukebedde alina akawuka, neekubagiza neyeekweka n'agaana okugenda mu ddwaliro. Abamu ne bakomekereza nga bafudde, ng'omukyala gw'otugambye bamutwala mu bya kiwungu. Olinayo abantu b'okutteko n'ogamba ninayo abantu munnange abaneenyumirizaamu, n'obwoba tobogedde mannya b'oyambye n'obakyusa n'obagyeyo eyo gye babadde beekwese. Bangi nnyo. Era mu nsonga eyo ensonga lwaki kati ndi village health worker VHW oba omusawo w'ekyalo. Naye nga ensonga engeri eyo nagitandika bwe nabeera mu Taso Mulago Drama Group, nga tugenda mu byalo ne tusagulayo abantu bajje mu Taso bafune obujjanjabi abaana abanga bakebereddwa nga bazuuliddwa nga balina akawuka. Taso gye njogerako kuba gye mmanyi, naye waliwo n'ebitongole ebyenjawulo bingi era ebikola ku nsonga y'emu yeeyo. Era Taso ennyambye nnyo. Taso saakoma kubeera nga nabeera bwe nava mu drama ne ngenda mu community ne ntondawo ekibiina eky'abavubuka ekibuulirira abavubuka bannaabwe. Naye eky'omukisa omulungi saayambibwa. Nagendanga mu makanisa n'ensomesa ne ngenda mu bitundu nekola kindi kwegamba ekkanisa bw'eba ekuyise kuwaayo kyekuwadde kwegamba naye nga okuyambibwa okulanga ekibiina ekyo kigenda mu maaso. Kyandeetera okubeera nga nzigwamu nensigala ku buweereza busawo bw'ekyalo, naye nga bavubuka bandyagadde nabo bayambibwe. Bwe mba siriiwo kuba nkatira emyaka wentuuse nabo basigale nga basomesa abalala, kuba akawuka olwaleero tekannaba kuwona. Naye tunaasirika tetujja kusirika. Ekitega wansi okola ki? Otega waggulu. So nimba nga nyambye abantu. Mwami Sam, okozesezza bubaka ki okutuusa ku bantu message yo? Ngera bwe nkugambye nti ndi munnakatemba. Katemba ono asomesa bulungi nnyo abantu kubanga waliwo n'abalabira ddala ng'alaba ekifaananyi kyennyini nga kyekyo okijjayo n'oyeleeta kiri n'okiteekamu n'okifuna. Kuzannya mizannyo oba n'okuyimba byonna drama yawo? Ndi muyimbi ate ndi muzannyi ate era mbiwandiika. Kati obubaka bwo obadde obuyisa mu kuyimba? Mbuyisa. Olinayo ennyimba z'okoze? Ninayo ennyimba naye kyakusanyusa ndowooza oba kugamba ate nyina audio siyina video.
Okay. Nina audio sina video. Kale mwami Sam nga tunatera okumaliriza mu bugambo butonotono beerako obubaka bw'owakulaba ku Star TV emunyenye eggwanga. Abandaba ku Star TV emunyenye eggwanga basebo ne bannyabo abantunuulidde bategeeza nti akawuka ka mukenenya si muzannyo kajja mu ggwanga kusaanyaawo ne mu nsi yonna naye nga kyembasaba mugende mwekebeze mumanye bwe muli bw'omala okwekebeza ebintu byonna bwe bitandikire okukyukira ng'ofunye results. Ekirala nti bw'omala zuulibwa ng'olina akawuka tandikirawo eddagala nga pulezidenti bw'atugambye. Ekyokusatu nti singa kisoboka abantu nga ffe gavumenti yandituyambye kuba tukyalina omukisa okusomesa eggwanga kwega waliwo obusobozesa omuntu okutuusa ekintu naye obusobozi bwe tebuliiwo nga mu masomero eyo abaana beetaaga okulaba abantu nga ffe twatandika tutya okubeera abavumu ne bakyewala. N'olwekyo mbadde nkisasaba nti bonna abantu bonna bandibadde nga balwanira wamu nange naffe kulaba nga tulwanyisa mukenenya n'endwadde ezininga ezo eziyitira mu kkubo ery'okwegatta tulabeke nga tuwangula. Omulabe wange omulungi ndowooza olina kyoyize mu mboozi ya mwami Samuel ebadde ekwasa yennyamiza ate yanaku naye nga teeyigiriza mu butuufu amaka gaavaawo olw'okuba nga munne yali alina akawuka naye n'akafuna ate n'afa n'agenda mu birala. Olina kyoyize bw'ofuna akawuka toweekubagiza osobola okubeerawo n'omala emyaka mingi yamaze emyaka 3 naye okikola otya genda mu basawo abatendeke bakansala bakubulira engeri yokikolamu. Okwekubagiza si kwekuwangula naye kweyabiza kizibu kyo eri muntu asobola kuwa omukono okuyamba okukivuunuka. Era kyoyize guba mutima ddala wetwaye. Mwami Sam tutumira ku bakulaba awaka. Abandaba awaka nja kusooka kwebaza Star TV okulaba nga enkyazizza era mwenna mbatumidde mira mukyala wange Mama Tendo era n'abaana bange era n'abatuuze b'e Kabundi kyakuterekera Kaliro naye bonna abataso Mulago Taso Uganda abatuuze bonna ab'e Makerere abandaba ku Star TV mbategeeza kyenkola ku kitundu sikoma kikola eyo nawano nzize mutegeere nti ndi serious ku kyobulamu kyonna naddala kawuka ka mukenenya mbeera ndi serious sitya kunjeeya kubanga tekirina kye kinkola nsigalawo ate kwatya okukuyeeya gw'ogenda okusiiga ensi ogimalewo. Amazima ofe tweyanzanye tweyanzeke. Omulabi wange omulungi emboozi yeeyo ebyabadde mwami Sambo Jingo olina kyogiyigiddemu genda mu ddwaliro ate gwe atannakafuna weekuume Siriimu gyali atatta attira ddala weekuume bw'omuvubuka abadde yenyigira mu mize gino na gino egyo nno emize giyinza okuleetera akawuka okugeza ng'okunywa omwenge nza okunywa omwenge ne weegatta nga tomanyi mukozese obupiira ate naawe omufumbo n'atayina n'omufumbo nga munnayina ate nga gutayina mugezeeko okugenda n'abasawo n'okwewala okwegatta nga temwambadde bupiira kubanga temujja kusiiga abalala mutambuza akawuka n'abayina mugende madwaliro kyembalemerako mugende madwaliro musobera okubeerawo nemukyusa embeera z'amatema kubageza embeera ekyuka abantu bawangala emyaka n'emyaka embeera nesobola okukyuka nemulabirira abaana bammwe amaka gabadde galinoonesa negatawukana musuubira mukikute bulungi nye tweyanza mwami Sam omulabi omulungi yeyo puroguramu yaffe Guba Mutima ekwata ku kizusu ekikukyusa ndowooza olina kyoyize naye nga negataako omulundi omulala ssaawa mu kitundu buli lwakutaano tuba live ku Star TV tulina puroguramu zaffe ennyuvu nga olujegere lujja mu maaso awo tulina amawulire gaffe ag'enkizo naye nga ku kamera koze mwami Jarugi Henry yakwasaganya ekifaananyi ekirungi ekikyolaba ate producer wange ye mwami Muwaya tulina video waffe ye mwami Mike basajja balaba kyokka ng'asembayo eri ku ntiko ye mwami George Sengendo mwebale kwekumira ku TV y'eggwanga Guba Mutima nsula bulungi nze n'Almas Margaret mwenna abatulaba Kalangala Mende Masaka yona Uganda yona batumidde mukyala Kate Kagwa mukyala Mama Pade mukyala Bulamba tumiddeko n'abatulaba bonna mwenna bamufugajja ensi yonna mwebale kulaba Star TV nsula bulungi